kwetuli kumpewo the flashlight channel Uganda kayuza mu official media point media. Kuno bannange nange gwentudde naye nange mpulira mutiddemu. Mwana ngoli munene njagala tulanga ba every naye. Atoli everywhere we nolinga mpewo linga kakalamu kapenso. Yagejja kakalamu nange wemutunulako mu masebo obadde ki. Oguma. Kale ono bomuka bamanye ba ghetto parliament ne kugamba tugene tusengejjamu cock cream. Okitegeera. Labisa. Kakati butusengejjamu cock cream ne tugamba katambeko kune bano wano nantulabe. Be mutalabye bachaliyo. Naye bachali mu musomo anytime bakomawo. Era bemuuliranga tino kayivudom bamututeko jagenda tagenda kudda mu Uganda. Omusika uno wali. Omusika sigala mu Uganda. Yakaye yalazeewo. Kakati tolezogeyo. Tugenda kukuba kino ekintu ng'omusajja ono ye embeera ng'omuvubuka agiraba ata eri mu ggwanga. Munnaffe Muhammad Segirinya ali ku kiramu. Koti yamuganye okumulirizi agenda kuba ekiramu akkiriza agenda kufa. Ati gavumenti ya mmwe. Gaggwe nani? Mmwe. Olidda wa? Nze siri mweno nze nfuga Bobi Wine kuba ye yali akalulu yadde bamugira. Osente ziriko Bank of who? Ebyo byonna ne Museveni era osanga nga ziriko Bank of Uganda. Amakulu gaakyo. Amakulu gaakyo si atukulembera. Yalayira. Yerayize. Atukulembera wano Bobi Wine. President wa Ali Magere. Abatulabe yo mwenna nze Crime Katero. Akulembera president yali Magere nambemu His Excellency Bobi Wine. Ana musajja Bobi Wine kutumiddeko nkwagala nnyo. Oyina ekirala ky'ogamba? Jakwebuuzaako buddaga ejjuzi lwa program gye twakola abantu banyumirwa nnyo ebigambo byakuvaamu. Naye nga kyamulina okumaffe tetuvuma ate tetuvoola. Kituufu. Era njagala ebigambo ebikuvaamu bisomese eggwanga n'omuvubuka munno akuyigireko asobole okwegomba bakomewo. Ebintu byenjogera n'abantu babimanyi naye lwakubanga obuzibu abamu tebalina gaapu yakuvaawo byogera balala batiitiizi. Kati ffe twesaddaakayo. Okitegedde? Oli mulambo. Tuli living dead ati tunaakola ki? Tutambulira mu kwepima osobola otambula ku luguudo awo tutaddeko nkofiira. Anti bye twogera biruma abantu bano baagala tusirike tetwogera bituluma tetwogera biruma abantu. Naye nze neesaddakawo ne mbagamba bakole kye bakola kyonna ekijja kyekijja kuba tera agenda kuwangala nga jjinja nabo bajja kufa. Wakoladde ekiramu? Nabo bajja kufa. Okitegedde? Obusungu ngolina bungi. Tujja kuvaayo twogere ebiruma bannayuganda ebiruma bannansi kuba gwe tojja kukwata musajja nga Segirinya oyo omutulugunyo omugiremu ebigere wuyo omusajja atuuse na kulaama. Okitegedde? Omusajja mu bantu bonna ade batandise okukola yabadde alaze enkulaakulana ng'alina ekintu kyalazeewo nti kyekino ekitambula. Wuyo baamukwata. Njagala omuli omuntu omulala yakoze nga Segirinya kabe pulezidenti wammwe ono agamba mbu yali akalulu. Kiki yakozeewo? Oli atufuga. Oli mulonde. Abafuga wabula tatukulembera. Bobi Wine mukulembeze gwe oli abafuga si we kiri. Kiki otegeeza? Kyekyo. Kinga omukisaawe mubaamu refari mubamu ne coach. Ne coach. Kati coach ne refari ani nanyini ttiimu. Ani nanyini ttiimu coach. Ani afuga? Kati afuga? Refari. Refari. Yagamba kaweddemu bakakyalimu. Kyekyo. Tugenda kutandikirawo olunaku olw'ekyo n'olw'ensonga eyo. Nange tuddeko Ghetto Kyandem? Ghetto Kyandem, straight out Gaza Kawempe. Nange ndi mu Ghetto Kyandem gata auza Kawempe tukifabba kwe tulaminga ngo tugenda okutambula. Tetwesibako bijja kusumbuwa. Ebyeno bizibu. Kale, embeera eri mu ggwanga ogyogerako ki nga omuvubuka w'ennaku zina atuwa wansi. Njega mu kiyoga kyono otuukeko ne way forward. Okwekalakaasa okuli mu ggwanga Segirinya asabye kooti yamuganye okumukkiriza agenda alame. Kati tunagenda yeyo wa Segirinya nsookera ddala okusaasira bonna abafiirwako abantu bwabwe olwa bbomu zino ezitukubwa nti kibi nnyo ddala lwakuba kale abantu ba bulijjo abaafiiramu kibi ddala. Naye ekyomukisa omulungi ekyansanyusa we nawulira nga ne kuba tutulugunya mulimu abafudde yadde nabo baana b'abantu ne mu mirimu gyonna balondamu egyo. Ne mpuliramu ate essanyu. Era nali mmanyi bafudde batono naye nagenda emulaga eyo nga tulina omufu waffe afudde. Nange ne nkola okunoonyereza awo nga bbomu zaakabwatuka. Batubuulira ekiriwo nti abasirikale baafudde. N'ogwe n'ofuna essanyu. Gwe mirimu gyonna baalabamu egyo yadde nabo baganda baffe. Be basindika otutulugunya. Andi bagamba obusirikale busirukale bagamba osobola okutta kitaawo n'ennyoko nti ye oba olina amagezi. Ombuuza oba wabuuza? Mbabuuza naawe nkubuuza. Ondabye nze ndi musirikale kale.
okitegedde ati nye kandi batubuulira amazima okitegedde batugamba wano kwekyolina omumanya eno gavumenti ya wano etambuliza mu bulimba erimba tesobola kwogera mazima okujjako ng'olabye buli kimu batulimba bulimbi okitegedde kati baafuna ono omulalu waabwe enanga ye buli kyajja si mulalu musajja mutegeevu waki wali bannaffe ebigambo bino bya crime kateni nekirala kyenjagala okumanya abasajja abo ebigambo bye boogera babibawandiikira buwandiikizi oba babyewandiikira ne babisoma ekintu kyebabikolako screening ekintu kyemmanyi oba kyennalabye oba kyentegedde lwaki mba nkiwandiika okitegedde era nalaba wano ku sipiiki ya muzeeyi yavayo wanene natandika okwogera nayogera nensengejja okitegedde nene ngamba musajja ono byayogera bamuwandiikira biwandiikire storage bo babeera mu ofiisi zaabwe era bafuuka ddabe babeera mu ofiisi babeereyo tatambula kulaba ekintu kya wano kiriwo ebyo byonna ebiriwo ebya bomu biki biva mu security gwe kyolina okumanya wano baatugamba eggwanga liri safe okitegedde batugamba nga eggwanga liri safe nnyo era buli ajja ku tv buli ajja bano simanyi ba rdc simanyi bajja no biki buli ajja agamba eggwanga liri safe kati liri safe abantu bafa ani abatta wetuvayo ne tugamba nti kirabika mmwe ng'ate muyomba ng'ate mwatugaa liri safe twesiga mmwe n'abantu abafudde temwogera muwendo okitegedde tunaagumira ku kimubeera mu kutulimba bulimbi okyalina kyongamba ekirala njasi nkutunuulidde ati nkubuulira mazima ate nkulimbeze neekweka era nze ngenda kugamba amazima nti eggwanga teriri safe twalikoze tyokubeera safe buli omu alina kuba mbega wa munne naye nga naffe tubega mu security yaabwe eyo gapoloza ekyaliwo anti kyeneebuuza nange senga baali batukiriza ffenna twalina kuba bumu gavumenti omuntu wa bulijjo biki nebbo bakozesaamu ate kati kuba kati gojjo kyegendezi temusobola kubeerawo bantu bataano ng'omusi musirikale simbega kyovula n'omuganda gaaba basatu bakola ki basatulula bo bateekawo ekyo batuteekamu ekyo okitegedde naye nga twandibadde buli omu ngasobola otwala information nti ono naye obuzibu information zaabwe bo ze batuwa nga bo security za bulimba okitegedde information ze batuwa za bulimba tosobola kugamba abaana nalabe wanenda nga agamba musimanyi abaana bakuta abaana 2 mbameka abamu ba myaka 14 abamu bya myaka 15 batebeeza okuba abatujju abamu bagendako ekkongo bate ne bamala ne babazza waneeno era bakwatidde naye baagala bazadde baabwe abakira eminga twagala abaana baffe nabo bajje babakoleko okunoonyereza okitegedde dokita nze ndi wano mu ghetto tatange tamanyi najje ndi essaawa za kakati wawukuukadda tamanyi binkwatako lwaki tubeera nawe benyini beena nga aboogera balina abaana yakola gumu asamulaba namubuuza olyo tataata biki tamanyi bye yakoze oba yo weyeebaka tamanya nti ekiraafuluma n'agenda n'ewalala oba mu bibaala okitegedde twabanga ku ssomero nga tutoloka nayo ne tulinnya ebikomera ne tugere tukuba egulu ne tukomawo kyovula buli mu ghetto okitegedde asi ekyaneta mu ghetto nze bizibu byange okitegedde so kati ekitegeeza nti no bano bazadde b'abaana bemwagala okugulako emisango mu lwaki balagajjalira abaana ogenda mu buyeekera mwakabira abakati mwe tugenda mu famire zammwe ekyogaa mwenna abammwe bali makubo matuufu basomye temuddangawo okujja kumalako bantu mirembe nawudde bagamba ne bano abeetulisizako bomu mbwe ebyasigalira bajje babikime banoonya kukwata baani bafamire zaabo babapiininge kyogaa tebalina limbo gye babaziika abantu abatalinaako waabwe bujjo mubaziikawa okitegedde mulekerawo kuva eri nga mutwefumbiramu ate ntiisatiisa nze njogera mazima nze nagamba siina kyentya okitegedde njawulo okutiisatiisa n'okwogera amazima bino byenjogera nabo babimanyi nze nagamba dokita tuba tutudde nga twogera sigenda kuyita eno nga ngenda kaleerwe mbate ngenda nekolobye mulago makerere ekintu kireeta straight nga bwe kirina okuba saagala gerangero era nze siraba firimu za ngero okay awo wetuli embeera ya Ssegirinya ogyogerako ki ate obiyo ate mu kyalo kyewammwe musajja w'ekyebando embeera ya Ssegirinya yombi kyolina okumanya omuntu watukira okugamba abasinga amanyi baali mu komedi kyova laba nzijano nembaga abannange muve mu kwogera komentinga mbu nno biki tujje tulwane tujjeyo Ssegirinya bino byonna babikola kati byabba mu byabisa Ssegirinya tekyalina omu amwogerako lwaki omusajja bannange ali mu mbeera mbi okitegedde ebamulanga temuli teyamanya gye yali alaga ate yamanya gye yali alaga gwe kati dokita buli omwana onya kuba bulungi si we kiri kati kyogamba dokita gwe nawe okakasa nti Ssegirinya yakola ekyo kye bamusibira kubanga omuntu akola ekyo ekintu basooka ne baleeta emabega yonna
ne balaga ku butambi ne bakulagako nga waliko mu kikwekweto bwekiti waliko bwoti bakwatako n'eripo 7 bakolako biki bali bamukudde naki okujja kubapininga mupininge kiringa ono musiramu wene gundi wena kaseke gwe bakute nekitawe yavuddeyo n'akaaba mbubaleeta akawala nga akawala kagamba mbusimanyi yatusomesanga eddiini kati waba yasomesa eddiini yabasomesa nga buyeekera okitegedde era taatawe yali aganye omutwala n'omusajja bamutute nakati eri amanyi gyali bagenze kusemwayi bagenze wane nga musajja taatawe yagambe tazangako yadde omusango kebe wa chairman yonna gyakulidde okitegedde naye lwakusomesa ddiini maama buli musiramu munaamutwala okitegedde era nze olaba naisima wuuyo atategeera bulungi yavuddeyo n'ayogera gumuwa sente gwe mwalisa ne muwa ne drone okitegedde era nze kyova abayisima baba bamukutte nga bamukyunya nze sifaayo bali bakitaabe akuba oba akubaawumba bayinza omuleka olw'ebyayogedde sekirinya kyogamba alinga isima ate kamuzeeyi kansobera kati gwe isima mbeera gwe senga natatuukadda myaka gyo senga sikyalina kyentiya ne wenfa toyina mwana tolwaza tofiisa bakulabirira kati toyina makulu newaafa okitegedde newaafa ati naye yagamba batukube ku nnyama tufe wano ng'abantu balwanira nkyukakyuka nagamba batukube tufe esaawa zino kati yeggwe ate oli wanted nze newe mba wanted siri saidi yaabwe nze newe bannoonya siri saidi yaabwe tekinnuma nnyo okitegedde naye ggwe njagala olabe ku bantu b'okolera okitegedde njagala olabe isima ku bantu b'okolera wavuma n'okola biki wano badde owaga lolololo kati sebo oliriddawa okitegedde kati naawe wunyako waliwagaliza banno ati bakakyagaliza simanyi mukakitawo kitta nnyo kati kwokirabe wunyako naawe wunyako kabakubamu ku ntandaalo kyeki bamukolekemu ku ntandaalo bamukubako obo obukongovule biki alabe nti yeeno ye Uganda gye mbadde nkolera anti bwe bati we basasula bano bayuza musajja atukenkera n'agamba nti sekiwayo future nga future yagirinnyamu notunuulira embwa zino nze sirina kyembatyako yadde sirina ninaki mugenda kunzita mbu ngenda kulumwa era bazadde bange bajjako abo babaani kiggwe weewaddeyo mbeerewo ati tugenda kwewaayo kulwanirira ddembe na gavumenti eno kuvaako kukyuka bagambe gavumenti eviisaako bigambo ejja kuvaako fe tubagamba mumanyi Bobi Wine guno omulembe gwe yaleeta abantu babuuse nnyo tubuuse ku lwa Bobi Wine okitegedde twali twasirika nga buli omu talina gundi tetulina we tuyita kukola bwe tuti naye tuvaayo oba ebigambo tebisobola kujjako gavumenti lwaki basegerinya babasiba aboogera obwogezi nga talaganga action mubuuze yali alaze ku action segirinya kwogera bwogezi kitegeeza ebigambo bibaluma tetusobola batuukako ate nze singa nali nsobola batuukako nali nja bakuba bukubi wemba temwogera baogerako tujja bakuba bukubi okitegedde obusungu kiki kati tubaagaza ki okimanyi nti katonda gyali kituufu lwaki temumusabe ennyo katonda newe oli musabe emirundi 10 omanyi waliwo ku mulembe gwa gundi batugamba waliwo firi auna nani naye era ne firi auna yasaanawo mu biseera bya musa awo biki olugero luli awo kati oli mukumbuuza ebintu nkubuulira kati oba naliwo kale oba wabisomako ono mukafiri wabula mpozi banga toyita buto mukafiri kibi naye kati kyekyo egyo emirembe gy'abo abasajja gyaliwo ne gisaanawo essaawa zino ono omusajja gwe bayitaani ono yali pulezidenti yani ono Joseph ki ono wa gundi wa Congo Joseph biki Kabila kati essaawa za kakati omanye emisango gye bamuvunaana essaawa za kakati omanye emisango gye bavunaana naye bo bagenda okubeera bano okitegedde ogatteko baana bazze bavaako n'ono mune yalinga amuyinula Bashir yatuzimbira omuzikiti wano gatteko nabo babashir bonna gatta noba yetalaba oba kiki simanyi nakumanya naye nze nsaba mulekerawo okujja okutusomera ebintu bye mutamanyi bye babawandiikira okitegedde mujja mutugambe ebintu byemumanyi mutuke ne ku gulawundi wano baatuuka okugamba ng'omusimayani gwe bakubye esasa owa bbomu baali mukubidde bwayise katooke okutuuka ekatooke okuva ebwayise okutuuka ekatooke omanye ebyalo by'obuuka nabweru simanyi lugoba simanyi kibwa mubeeremu amagezi mukola gundi ze mutamanyi omala gasoma enanga najjaawo n'agamba mbwera esasi
twamukubye oyagize nagwamu amaanyi biki ndozo mfunye owuli tukufuna biki ng'otulimba basajja mu busungu bubujawa tebadda mutulimba boogera ebintu bye bategeera obulungi okitegedde tetwagala tusumbuwa dokita basajjawo baabo babuuze ebirala gomero lwakinsirikiriddemu sikyakutegeera anti kati bagala naleeta obukyayi madiini dokita bagala tuleetera obukyayi madiini ate teri kireetera bantu kale nobaba nga banalukalala bali wano eno nga bali wano nga bannayuganda ngaffe kuba nawulira enanga agamba mbu bana baana ab'ekyawa mbu bwe banoonya biki kituufu okwekyawa kuva ku ki okitegedde mukole ebintu abantu bye baagala tojja kuteeka muntu mu covid ali kapito waggwewo alina abaana omusendawo oyagala yisawo oluguudo tomuwadde yadde sente mubabbye omukoze biki ye maama wabeera ggwe lwaki ye teyekyawa sokole lwaki abantu beekyawa lwaki mwetulisizaako bomu naye gwe noveeri mbu mwena tugenda bakwata ate sirabanga basiru nga bano nabo bennyini basiru gweŋŋamba otya mbw'oli gwe twakutte n'afa twali tumugyeko information n'atubuulira abantu bano bammanga n'omuntu ategeera n'ava eri pulezidenti omulambo w'eggwanga n'ava eri akulira ebya intelligence n'ebyaki eyeewaana n'ava eri n'agamba gundi tukunoonya gundi ne gundi tukunoonya ye waba awulira gundi wabaawo ye abalowooza ki okitegedde bano bennyini be beekola ebintu byabwe awo balina obuntuntu bwabwe bakola naye nze kyesanyu kye nafunamu nti nabo ku luno abaabwe balugenderamu nalaba abantu bemulago ggwe byabaluma kyova kati balemeddeko nnyo banoonya bataddemu abatabiriimu beesibye ku baswaba beesibye ku basiraamu be bamanyi banoonya baali banoonya basiraamu kali nange mujje mumpaayirize sebo nti nze omu ku abo musiniga amannyo bamwali mundabyeko yadde n'ekintu kyonna nze sirina kye mbatyako sirina ate nja bavuma mpaka oba nakiraba we tubavuma bibaluma ne kati wenkuvumira n'oluma olwo wennakukuba bolaba akanyama akagenda okukuba ogunyama dokita nze ndi strongo gwe tambuza gundi eyo ndi strongo atambuza eki ndi strongo bataano ndi strongo nze tonyumiza ebyo abo mundu ze zibawagana awe nze njagala nopaayo abasirikale nga babiri nenkulagako olwo babameka babefuula tubakubanga eri mu geto ne bamenyeka ne tubajjamu nengatto ng'omutwe guli eri mwala tonyumya abo naawe teweropa tubakuba ze gambye tubakuba obusungu tubakuba dokita kale tetwagala ezo story naomanye embeera gye tuyise omusajja kituufu abantu bageto muli bakoowo ate abaana newe beekyawa batuufu oyakweyambula muli bagagga mulina obutambaala zirina oba obudde bwebyo nja kgenda wali naabe mubonaabi okitegedde sirina katambaala bannage tuli mu geto ekituufu omusajja atuuyanye munyambe mumpeeku z'amazzi wano mumuwe bakunamba bakunoonya nga dokita abantu bagale tetunoonya views tunoonya kukyusa nkulaakulana tunoonya kuba baakabi uganda naye ebeereko nga uganda naye bano abasajja batufugira mirembe gyabwe egyedda jaggwako okitegedde dokita olaba n'ennyambala yakyuka nze nalaba negundi yavaayo nakomplaininga kubambala damage ninga kati onayogera bikyagana ffe twamala ebiteeteeyi tumufaanane maama wammwe jjajjawo oba yaani oba atugana omwogerako naye oyo mbumbo empale za damage okitegeera guno si bwe mulembe gwammwe omulembe gyakyuka okitegedde mulekere ku baana abato bafugeko bakulembereko mwe mutufuga bufuzi muleke bakulembereko teriyo omukazi agala mutulugunyiza mu bufumbo kati kiteke kuffe kinemi teriyo gwe eriyo omukazi agala omutulugunyiza mu bufumbo anoba n'oba olina buli kimu ekirungi newaba alina buli kimu ekirungi n'oba olina buli ki akuleka kati yono criminology akasemba ono omusajja ono atufuga atwesonyiwa atutulugunya atuyisa bubi nze bannanga abanjagala nga temuli bapimi essimu yange si bapimi baneno ate era n'abapimi mbamanyi era wonkubira nkuvumirawo okitegedde enamba yange essimu ogibawadde bakole kyoyagala bakole kyenjagala bano nze mpa batuwagira nabagala nkyukakyuka nabatuwa info tetusagala bano bawante naawe kati ngaani ankubira era ne munkubira nga mwogera olunyankolerwa mmolo nja bavuma leka naawe nze nga tonvuma nze mbabuulire anti gwe olinga ategeerategeeramu gwe watandika okukolagana naffe n'otegeera wamma kansome ennamba olinga kaye bano bonna yabaleese yazze abaseetinga era gwe senga okyali eri gye munywera amata gammwe gye mununira entaamata nyoko sosoma ennamba
0754 90 12 91 0754 90 12 91 bampita crime Kateera okitegedde naye nga mwana mwenda tubagala nnyo abali eyo Roni makanika number 1 mwana omusajja oyo andetedde enkulaakulana mu bulamu bwange era nkwagala nnyo akatambala tatanabakambula Mami Juliet ate Roni akola n'ebisinga obutambaala obadde ki tulina bannamusoke Farida baani kwe tujja kulagako ku Roni bintu byagenda tutambuliza tukulageko kakasembo nno tulina abantu abatwagala abagala enkolaakulana Richmond tukwagala nnyo bannange mugambe nange ndi mu kkubo tulumba Richmond kayajja naye nange njagala omuntikkirayo akantu akandeterenze yasigadde tumanze Richmond yagambye olaga tumanyira ate nnyo owayo onalagawa sia toyina na tiketi ya gundi ya basi mbwate ofune eyennyonyi lindako dokita raja mponi yosovu mwena tubagala nnyo kansibule yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya